Okiwulira essimu yange enkadde eri yayiika singa ali teyafa misasozi zo audio nandibadde nazikuteerako ne weewulirirako munnange nga batandikira awo by then bbawo oyo omukazi yali tannaba kufa nga batandika nga balya vanira bawo oyo omukazi bwe yatuuka n'afa mbono Guy n'agamba omukazi bw'afuna omusajja omulala n'amuyambako ku baana omukazi n'amugamba musajja kyananjagala n'abaana bange mbwe yalina abaana 3 biki n'amugamba ojja kufuna mbono Guy n'atandika okutya omukazi olw'okuba bbaawe yali afudde biki naye nga bw'atyo ye waŋŋamba naye ne basigalawo nga ba mikwano ng'era omukazi amanyi omuweerezaayo omutwalo gumuyambeko n'abaana biki era Guy n'aŋŋamba nze we nadda e Uganda we yajja ennamba y'oyo omukazi mu ssimu teyaddamu kwogera naye bw'era waliwo ne lwe yamposting omukazi n'agamba mbu she is beautiful imagine omuntu nga mubadde mweyagala ate akulaba opostinga mukazi mulala era nze namugamba amangu ago oli ennamba yino ngijjamu n'osigaza nze nga nze ndaba tebigatta anti ali mu confession olwo kiwulira Mr. Soze Guy yabiŋŋamba naye nga musooka yeegaana kuba namulayiza ne mugamba oba okakasa teweebakangako n'oyo omukazi biki bakwayiza layira ne mugamba layira okufuna accident ne mulayiza ebintu binene Mr. Soze yabirayira kyovulaba bwe bagambira layira tabba kyokka leeta ono ali mu confession bannange Guy ng'amala okuŋŋamba ebyo Mr. Soze nakwata ku mutwe kuba n'ekyokukkiriza kyambula ne ŋŋamba omuntu yasooka kwegaana ate kati ssaawa za leero ali mu kukkiriza andaga nti biki kati kiki walina okutwala awo era namala okubiŋŋamba we papa namugamba nkubuulire webale kuŋŋamba mazima naye ebyange naawe bikome wano tola nti oli naye nza mulemerako njagala tuddewo biki ebintu by'omukazi naye sinnaaba bikakasa bulungi nga njagala kuwulira kiva mu ye kati we yaŋŋamba amazima neŋŋamba ya paasi neŋŋamba buli muntu yenna alina pasiti ye biki gwe onaabeerawo otyo ng'olondoola biki awoza mbu pasiti ye kumba ebintu biri present bannange era ebyo ebintu by'okutigisa omusajja si birungi kuba namupostinga nga ku Facebook TikTok WhatsApp biki ndowooza abandabanga bagamba ate jja biki ono walowooza yamuliko yekkoba ye yamusookako bannange waliwo era Mr. Soze awo wennyini nze we nakiteera naye njagala okukulaga up to date Guy akyegayirira kuba nze kati eno ku kyeyo nakamalayo emyezi 9 naye akyegayirira alaga nti ebyaliwo yabikozesa buto aŋŋamba eby'emikolo tujja kuddamu tutegeke sente zonna yajja ozimpa ajje mbu ne bwe bali mugamba kukola ki okutereeza ensobi aligitereeza mbu kati ebintu bingi byakuze yeebuuliridde biki namugamba golowooza najja okuddamu okutegekera ewaffe ne mugamba kati gwe subiddayo ffe baliddamu n'okuba ku kitiibwa ggwe Guy omubulookinga n'akunoonya n'akyusa WhatsApp n'akuba biki naye nze Mr. Soze ebyo nabimala ate era nebaza Mukama emikolo egyo gyalyoka ne gifa n'olubuto nalyoka ne luvaamu because Mr. Soze Guy oyo si ye muntu eyali anyuma okuzaalira oba eyali anyuma okutandika obufumbo naye okitegeera teyali kuba ekyaddala oyo Guy tali ready to settle waliwo n'omuwala gwe yagisaamu olubuto lwali lumuse waliwo omulala era naye yamuwa olubuto ne bagezaako ddujjamu ne lugaana n'abulookinga omuwala terwavaamu olubuto olutuuka emyezi oba gyali 6-7 omuwala nga yesitula agenda ewaabwe ebyo byonna mbimanya nti omaze kwawukana omuwala ng'abeera waabwe ng'abeera mu nju yalina neighbor in fact naye nga Guy agamba mbu y'omulala yali tamwagala yali akozesa mukozese bali bagaana mutwala ku poliisi nebuuza ku poliisi bandiroopye ekimona nsaba muganda waffe olubuto oyo mukulu we gwe mbagambye
oyo mukulu we gwe mbagambye eyali ku poliisi n'ayogera biki era ne ku luno ye yanyumya naye oyo mukulu we ayimiridde naye mu buli kizibu kyonna oli amuyirawo omubiri baaba maama nnyabo omuwala n'amwegana mbu yalina n'omusajja omulala biki era omuwala yazaala akaana ka prima kyengeri gye bagezangako olubuto lujjamu ne lugaana era akaana mbu kaabeerawo omwezi gumu ne kafa naye buli omwana we yafa bamuwa bokisi ne bamugamba ateekemu akalambo ke n'omwana tebamuziika ku kika bamuziika mu limbo naye mbu omuwala yabeera eyeeka wempe yekka talina kyakulya asula ku bipapula naye ng'omusajja yamuwa olubuto ali waka ateredde era sisita we waliwo we yaŋŋambira tulaba nti gwe byoyiseemu naŋŋamba naye ate oli bye yayitamu byo tewandibisobodde kwegamba Mr. oli omusajja baaba era nsaasira abawala bajja okuddamu okuganza tetugana bagamba people change naye nedda Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes era nsaasira abawala bajja okuddamu okuganza tetugana bagamba people change naye nedda ate nekiraba bannange ne famire ye nga yo muli abantu abasupportinga omuntu mu kintu kyakola oyo omwana aba tajja yiga kuba ne wanaakula nonsense ajja bamanya alina famire mu backinga kuba singa abantu bewaye bamuteekako amaanyi oba osanga ebyo byonna tebyandihappeninze byajja akola Mr. bingi bibadde bisaana nga audio bukakafuule buli naye essimu yange yayiika gye wakingamba yayiika yafa yafa nange wente wenayamukana n'oyo omusajja naye mpaka kati kyalina mu trama eyo Mr. nze wembeerawo nenda tuli nalingaawo nolaba omukolo oba nolaba omuntu azadde banayenga amaze gagampitamu ngera wentuuka video nenjiraba pitawo mangu naye kale kati nagenda mponamwe kati mbiraba nosanga video y'omukolo nogiraba nosanga oli azadde nogiraba naye era kiri kuba bangamba omusajja yakuba ekisiraani newali bamusajja mulala atalijja wammwe biki kati mbeerawo nengamba nze Mr. nze sigenda kufumberwa ekirala ntya n'okuddamu okugamba nti oba ndiddamu oba ngezeeko okubyala olubuto ne ŋŋamba ate olwo olubuto ndirwetikka kale eyo drama yansigala mutwe Mr. yansigala mutwe era abanaabawuliriza eno story bambi bajja kumbuulira waliwo omuntu yali ayiseeko mu ekyo ekintu omusajja n'akutegesa omukolo n'atajja naye after n'ofuna happy ending n'ofuna omulala najja era kiyiseemu ajja bambuulirako kubanga mbeerawo ne kimbeera ku mutwe kimbeera nnyo ku mutwe ne nga Mukama omanyi bannange ekizibu nga tekirina kutuukako toyinza nakimanya nabeeraawo nga mbiwulira muzina ebbaluwa za mulongo nga mmanyi oba kugereesa maama kyamala kuntuukako omukolo tegwali era munene nnyira nga wembagambye gwali gwa munju sigamba nti gwali gwanjula naye era famire baali babitegedde mikwano gyange babitegedde naye Mr. omusajja nanjiwa bw'atyo sente ne zifa
olubuto lubuddemu. Waliwo ne wenatuuka ne ngamba kale singa omwana wange yasigalawo naye ne ngamba owange kama naye yalina ensonga ze waaki yakola ki lwaki yamutwala. Kale ekyamisasozi wali we nkugambidde ensonga ya famire kino banaye kigenda eri abazadde. Banaye bagamba omuzadde tasobya naye kyamazima amisasozi bano bazadde baffe nabo basobya. Kano kankayiseewo bamu bayinza okunjajenga ne baŋŋamba ebya famire lwaki obireeta wano biki ndi wano kweyabya bulumi bwenna bunve ku mutima. Amisasozi maama wange ye muntu asenza. Ayina omusanga omuntu mukulu n'amusindira ekizibu n'amuleeta ewaka n'atandikobeera naye. Maama wange oyo ayina omukazi gwe yasenza. Omukazi gwe yasenza oyo najja n'abaana be bana atubeera nabo awo. Naye era baali baana balenzi tetulina privacy ate nga bakuze bali mu 25. Netubeerawo kati omulenzi omu n'afumisa omuwala olubuto najja n'abigamba maama we. Maama we n'amugamba bigambi maama waffe. Maama waffe bamugamba ndangumya oli n'amugamba munnange ebyo bibaawo omwana muleke mukama ajja pakabiira biki. Naye emisasozi nze we nafuna olubuto maama wange nga we mbagambye wali mu ntandikwa maama wange yampereekereza ebigambo. Ate nga bagamba omukisa guva waka kubeera emisasozi kankugambe omusajja oyo ne weyandibadde nti talina mukazi nti biki ebyo nti omukazi ye yakola eddogo mu bife biki kale ne wandibadde talina mukazi era obufumbo obwo tebwandikoze kuba bagamba omukisa guva waka ate tegwaliwo kuba maama waffe yali mu kintu tayagala basajja basiraamu. Ate ffe batuzaala tuli basiraamu kuba ku kika ewaffe basiraamu. Kati eyo confusion ebeera awo. Kati maama wange ayagala mulokole taata wange ayagala musiraamu. Kati emisasozi n'afuna abasajja babiri nti omu omusiraamu mutwale omulokole muleete wano. Eyo confusion naye ekola ki eri awo. Oli bwe yafumisa omwala olubuto maama wange yababeererawo. Waliwo omukulu wange yalina ennyumba eyo ng'ayagala agikuuma. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counselling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Eyo confusion naye ekola ki eri awo. Oli bwe yafumisa omwala olubuto maama wange yababeererawo. Waliwo omukulu wange yalina ennyumba eyo ng'ayagala agikuuma. N'abateerayo akabega nga babeeramu eyo enju. Omukulu waffe shopping gy'akola. Maama wange asombako ebyo ebintu n'abitwalayo. Ne babeerawo era n'omuwala bwe yazaala yajjawo waka we bamunyigira kubeera eyo process we nali olubuto luvuddemu nkomyewo ewaka. Era n'omuwala bambi yali azadde omwana we naye natunuulira omwana n'ennaku n'ennuma. Naye nze maama wange ze yandaga nakoze kibi nakoze kivve nga bannange n'okunyiga. Naye kale abazadde kye ŋŋamba abaana bakola ensobi. Naye kale ng'ensi yonna omwana we muvuddemu omuzadde you have to step in. Kuba nze emisasozi we nadda ewaka ate si maama wange yandize n'antuuza oba n'aŋŋamba mwana wange ebyo bibeerawo bikiguma biki naye maama wange teyakikolako n'olunaku n'olumu. Natuuka okugamba nti ngobe ku by'otambula nga sinaba kuwona nga buli kimu bakimanyi. Naye era nabigobako n'entamba naye emisasozi
omanyi bwe nakuba essimu ne mbagamba nti tugenda ku kisaawe. Yasanyuka n'akuba akaluulu n'essasozi ne ngamba essanyu lyandaga bwana lwaki teyalindaga wali we naye nsinga omwetaagira. Maama wange alina ekigambo kye yaŋŋamba nagamba nguddeyo ku kyeyo n'ogaana kumbe gwe olina ebibyo by'opulaaninga. Naye emisasozi nadduka ne neebuuza ne ŋŋamba nze sirina bulamu bwange nti nze sigenda kubeera na bulamu bwange bikaseera ngenda kubeera ku kyeyo nga nkola oba. Famire gye nasooka okukolamu nayita mu mbeera naye nkola mu nju bbiri. Mukama wange yalina restaurant nga naye akutwalayo n'okola. Jjukira emisana wasibye kakaalu kana ekiro okola nga muvayo nga ssaawa 10 ng'obudde bukedde ez'okumakya. Olina okwebakamu awo ozuuke kwemu nga wali ewaka waliwo embwa ng'ennuma naye newennuma yinza eyejjanjaba nga yabuuza kimu embwa yiŋŋeme. Nayita mu kusoomozebwa kungi eyo naye mukadde namugamba nga ŋŋamba kimuguma ojja ttuuka oveeyo. Naye mukadde omanyi yatuukako n'abizza n'aŋŋamba wano kale singa waddayo ewa mukadde biki okitegeera. So munnange kale maama wange ekituufu alinamu kiri nti ye ayagala nze mbeere nga nkola kitegeera. Ayagala nze mbeere kale okukola mu ssasozi kyandibadde awo naye ekyo kyenkugamba ye muntu asomboola abantu ate abo abantu basomboola ewaka. Like tulinga ffe ababakolerera kuba tebakola buli kimu. Like abalabirira okuva ku up to Z. Oba kitegeera ekyo ekintu n'essasozi. Nze olumu ngenda ne ŋŋamba essasozi singa nalina famire supportive nandibadde ndi wala. Naye ndi ku kyeyo naye sirina pulaani ya kuddamu kutambula kuba nali mpise mu mbeera enyigiriza. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture. Naye ndi ku kyeyo naye sirina pulaani ya kuddamu kutambula kuba nali mpise mu mbeera enyigiriza. Nayogera naye ne mugamba maama bizinesi ki gye nnyinza okukola eyo kuba ye yali ku ground nze naye maze emyaka 2 n'emyezi 3 nga siri Uganda. Teyanziramu. Wena ddayo ewaka nga bizinesi ideas zengezaako okuleeta azikuba aŋŋamba eyo bizinesi waliwo namugamba ku bizinesi y'engatto. Naŋŋamba ez'engatto ziteeka wali n'okubako obukuba enfuufu nga buli bizinesi gye ndeeta agikuba. N'okuzaako emabega nali ndi eyo ebweru nansomeramu ka bizinesi ne muwa ssente. N'emisosozi nti yatuuka okuggwaayo omukwano najjamu emitwalo 10 naye nga okusinziza ssente ze nateekamu ne njjamu emitwalo 10. Eyo bizinesi n'egaana n'enkima amazzi. Kati bwe namugamba ku bya bizinesi ideas ebiki nga bwe kyendeeta kikuba nga ŋŋamba obuzibu papa ate ebintu bya bizinesi olina okiwa obudde biki. Kati ng'atuuka waliwo ow'ekika yali akolera eyo mu tawuni ku Namirembe Road yalina edduuka ly'amasimu ng'awoza atunda goodwill ayagala atundeko sayidi emu ng'ayagala akuguze bino ezo kava z'amasimu charger gundi screen guard biki kale mube nga musharinga ne rent biki ng'abiŋŋamba. Naye ndi eyo wakkojja nga mugamba kamala ova eno nja kujja ndabe nga ŋŋamba nedda oli ssente azaagala ayagala asasulako Land Road ate n'ekifo bangi abakyagala so olina okyekwata kuba ne weeba nnyumba tomala kuyingira n'osasula. Ng'era mugamba kale genda oggyeko ssente nga mugamba pini yange ng'asasula. Naye ow'edduuka yatubuzaabuza twalina tutandika mwezi gwa 10 twatandika gwa 11 era nakolayo gwa 11 gwokka naye nga misasozi okera n'ogenda ku dduuka n'otuula from morning up to evening nga tokozeeyo ng'ekino ennyo oyinza okukolayo 15,000 naye nga teeweza transport yandeetanga ku makya yali wa 13,000 okuddayo 4,000
lanchi y'omu kibuga ng'etandikira nga 7-8 kati awamu oba olidde ssente mmeka olunaku naye ng'onnyuka nga tokoze abiwaka nabo bamanyi wakedde genda kukola bakusuubira okudda nga bwetisa akaveera ng'otuula walina omugongo ne gukufuuyire nga tulabye ku kasitoma okitegeera era obusente bwe nabeerangako nga ku akawunti nga kwentuula ate bwe bulina okundiisa bwe bulina okuntambuza neepitamu eyo struggle naye nga mukadde namugamba eby'edduuka wanasose n'okiwaamu obudde kuba oli abasuddiye edduuka likola simanyanga edduuka teryali ku display lyali munda mu kizimbe naye nga mulimu olukuubo bw'abantu abayita mu lukuubo ebintu babeera babiraba biki naye ne weebuuza Misasozi edduuka bwe liba likola lwaki ye yali atunda lwaki yali alitunda ewaali wakola lwaki yali atundawo kuba oyo omusajja kennyini waliwo ne bamuleetera poliisi waliwo yali amubanja nga tayagala musasula era baali bamutwala okitegeera kati munnange awo nawo nentomera jjukira obadde otaddemu akasenteko era edduuka lyoyo omusajja baalisiba up to now naye ng'ate ebintu mu ebiri era landiroodi yagamba egunaawera omwaka nga yatunda bintu yeesasula amasimu g'abantu gonna galyokanika gaalekebwa omwo buli kimu nze omusajja nagenda ova Uganda nga takyankwata newe okuba takwata ulekako message ku WhatsApp tazeddamu nentomerera awo kati munnange yoyo mukadde kitegeera kati ekya mukadde wange oyo mulokole yangamba yaloota ekirooto mbu nga yanfunidde omusajja kitegeera era nze waliwo we namweyabiza ne mugamba naye maama ekyo kyogamba nti toyagala abasajja basiraamu si bwe kiri ne mugamba nze newe ndikulaga abasajja bameka naye nga siggwamu nfunidde tojja mwagala ekitegeera nayogera mukadde ne mweyabiza ne mugamba maama ekisooka toli mukwano gwa mwana wo ne mugamba abaana babeereyo nakugamba mamaye mukwano gwe naye gwe tokiyina ne mugamba ati wabaawo ekintu ng'omwana we ayagala okikunyumiza naye nga tasobola tole mukwano gwa mwana wo ne mugamba maama abantu bebbali boosobola obbayamba naye ate omwana wo tosobola mubeererawo biki nembi mugamba byonna naye yanzaamu kimu mbiwulidde ensobi yali yange buli kimu ensobi yali yange naye eyiga okusonyiwa otera ofune deliverance nze okusonyiwa si kye naliko ti naye njagala neetondere nno bati naye njagala nga naye agezeeko otegeera nti like naffe abaana ng'omuzadde bw'anakitegeera nti naawe omwana obaako obulumi bw'oyitamu nga ggwe okitegeera ti naawe ng'omuntu obaako nga obulumi bwo bw'oyitamu nga ggwe kitegeera Misasozi nze kinaye njagala mukadde agezeeko okuntegeera ne Misasozi mukadde akulagira ddala nti ye ali after money kyoba ayagala obeere eno ng'okola ng'osindika like nebuuza oba tayagala nobeereko obulamu bwo nti oba oze Uganda osetinze bizinensi nti oba ofumbiddwa biki kuba namugamba mukadde namugamba ekyo kyogamba nti omusajja omulokole namugamba omusajja omulokole ye ataakusobye abantu bafumbira wano bapasita biki naye ne babasobya namugamba naye ekyo gy'okufunira omwana omusajja si kirungi kuba kati wentuuka eyo omusajja nampisa bubi nga nkwekwasa nga nkwekwasa nemugamba omwana oba olina omuleka neyeefunira nemugamba kati labiri ebya bizinensi biibwe byafa saawa zayo era ngamba yiggwe wantomeza naye ng'ate naawe wali tokisuubira bati nemugamba omuntu oba tolina muleka nakola ki nakwekwasa so Misasozi byebyo ebyange onaaba obiwuliriza byonna ojja obaako n'engeri gy'oyinza okuŋŋumyagumyamu n'ompabulamu n'abaana babawuliriza abaali bayiseeko mu eyo ssaga naddala ebyo eby'omusajja biki bayirayo waliwo solo ya sisita gye nawulira nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka
ag'ebika byonna ebyenjawulo. Bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo. Bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana. Curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo. Tuyina cushion pillows abalina decorations, tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture. Waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. N'abaana abawuliriza abali bayiseeko mu eyo ssaga naddala ebyo eby'omusajja biki. By the way, waliwo story ya sister gye nawulira ng'agamba yakabeera mu bufumbo bw'emyaka, yagamba gyali myaka 10 nga yakavaamu empito 7. Kintu ekyo kyankwatako ebirowoozo ne bidda. Nzira by the way TikTok naye ng'umiza nnyo kuba ndaba abantu olina gamba nze nakavaamu embuto 10 n'ogamba Tokama nzira navaamu lumu naye ndi traumatized ate oli ow'ekkumi olina gamba yakavaamu embuto 17. Banaye musasozi abantu bayise mu bintu abantu bayise mu bintu naye bibi byange munnange siri wano nti oba njagala amagezi nti omusajja andikwa omusajja oyo nze namugoba ne maama we yali agezaako okwekomyawo mbu munnange oli omukazi takutiisa nze siyinza alekeyo nkanga nkubeera ku mutabani wange nze njagala ggwe biki nagamba owange ayagala nze nagamba luno tujja kululwana biki nagamba nedda kuba misasozi ne bemugamba mulwane ng'oliye olwedde omuntu amweyagalira mugenda taasa ki kuba bagamba omukazi yaliisa omusajja eddagala, omusajja yalwala akalogojjo buli kimu. Omanyi omusajja okubanga byonna ebikwata kati yabigamba mujjawo nga byonna yabizzayo kugamba nga mujja wange mmanyi buli kamu akankwatako naye talina kyatamanyiko. Kakyebezebwe bye yamuleetanga mu nju mbeeramu obugoye bwe obw'omunda biki nga n'omuntu n'abaana anaakola ekikyamu misasozi aba akulinako obulungi access. Naye anyway omanyi bagambe waba ekibi wabaawo ekirungi. Nebaza Mukama nasigaza obulamu kuba osanga buno obudde nandibadde nfudde. Tumanyi oluusi n'olubuto lukuzizza kuba nalina kuzaala mu gwa 10 nga 2 era eyo deeti yatuuka nawulira bubi nakaaba. Naddooka ne ngamba enaafiizi enaafu nakaaba mpaka ddi. Sawa yaleero omwana oyo yandibadde like emyezi 2 by the way naye nagamba ize osanga nandibadde nasinga omumaata. Olaba oba omwana otuuse omuzaala gwe n'ofa n'oleka omwana wo ku nsi oba n'okazaala wakakalabako ne kafa ate n'obwo obulumi buba bulala. So byebyo munnange byange Mr. Sozi byebyo kuba nadduka ne ngamba naye bakati bwe mba nfunye omusajja omulala oba ngende bugenzi ndayikimbereyo nga tebamanyi kuba ekyamazima Mr. Sozi ye mukadde nga wenkugambye ye ali mu kiri like ekyoto kye yaloota yayagala okunfunira omusajja ovu nze kyesaagala kyesaagala. Taata wange baagala musiraamu, mukadde ayagala mulokole. Kati nze nja kweyabuzaamu 2 ntwala abasajja 2 naakola ntya? Eyo nayo nsonga eri awo naye ate engeri oba oyagala nti abewamwe bamanye gy'oli si byagenda bugenzi ffa. Mukadde nze ngezezaako omugamba ekyo ekintu naye ye ne wokimugamba akulaga takitegeera kye nalidde okugamba. Naye batabani ba Falaawo later on ono nga ye yaŋŋamba
mbona naye tamanyi kyamutuukako n'aŋŋamba we yaviirako ku booda yali bulungi naye mbu simanyi kintu kyamwambala lumu n'agamba mbu nze waayi mpase nze nga mpasa ntya mbu n'awulira nga bimutamye n'awulira ng'ayagala nakudduka n'amasimu agaggyeko abule bwe kintu kyamwambala neneebuuza kintu ki ekyamwambala okuzzaayo emabega oyo sisita we gwe nagamba yaŋŋamba okyali mwana muto tojjasobola ntalo yaŋŋamba mbu oyo gaayi n'oli mukulu w'oyo yali ku poliisi buli kimu baali bakipulaaninga era nga n'oyo gaayi naawe wennyini ayagala kusengukawo buli kimu baali bakibala tebimuguddeeko bugwi okiwulira nga tebimuguddeeko bugwi era we yaŋŋambira mbu yali yakibala okusenguka awo agende eyeewala n'omukazi era kwe kuŋŋamba genda opakinge buli kimu nebikaba kafooko twala ebintu by'omukazi omulala aleme kujja kweyagalira mu ntuuyo kuba ate nekyenategeerako oyo muganda we yamugamba ogaana okgenda ewaabwe w'oyo omuwala oyo ngenda mumugamba buli kimu because nga yamugambye nti famire ye bo baali bamanyi oyo omukazi okitegeera bo baali bamanyi oyo omukazi naye nga mensasozi neweri baddoko yaba yalyereetera omukazi yamusanga busanze mukulu n'amusika emiguwa n'amwalwa n'amutwala era yeyeetwalanga ew'omukazi eyo bye baamuliisa yeyeetwalanga ate banalina abaana balenzi tebatya kuba yatandika okwagala omukazi nga n'omukazi akyali mufumu mu nnyumba y'omusajja ng'agendayo n'olumu asulayo ne bino bye yagamba ng'ogenda zaalira babiki yeeraliikirira ebya ssente biki olwa nti ng'alaba agenda baawezezza famire bbiri jjukira alina oli omukazi aliko abaana 3 jjukira alina gwe wunuli lubuto oba okitegeera nesasozi batebali bafalaawo ate ng'oli omuvubuka mbanaye nga wamulabyeko ng'alaga ali innocenti naye mukwano kati waliwo kembaze sigambye twatuukawo ofuna emmotoka egenda osengula ebintu kati tuba tumaze obisomba tuyo emmotoka tugenda omusajja yali atuvuga yaŋŋamba wabula owonye famire eyo kojja wange kyava mubuuza eyo famire ogimanyi nagamba eyo famire ngimanyi nagamba olaba ekyo ekiwala kikulu ky'oyo omuvubuka n'oyo omuwala omulala mukwano gwe n'agamba ebyo ebiwala bizibu nnyo bivuma abantu wano ku kyalo biriwo okutabula maka g'abantu byagala babba b'abannaabwe kojjange nambuuza obamanyi n'agamba mbamanyi ne bba w'oyo tukola naye yaŋŋamba eyo famire ogiwonye obadde tojja gisobola kati nambuuza ate oyo omusajja omuvubuka y'omumanyi n'agamba oyo omuvubuka mulaba ayitamu muno naye ye siina nnyo bye mmanyiko biri awo naye omanyi mensasozi omanyi ng'abantu bakulisa bukulisa okuwona omuntu era n'emikwano gye nga nagyo ginkulisa nga baŋŋamba kale ffe twali tusobola kukugamba okitegeera kubanga oyo omukwano gwe ara ebiseera ebisinga bwe nagendanga okumiitinga oyo gaayi ng'olumu mulindirawo ku dduuka lya muganda we oyo ara ng'atera okubeerawo awo waliwo bwe yaŋŋamba munkubuulire topapa kuzaala lindako kiwa obudde ate kiweere ddala obudde ddala biki mbeerawo omuntu omumanye ebiki mwetegereze kati nze naye manyi oba yakiŋŋambanga because nga yonna yali akyabeera waabwe kati ng'alaba tujja tupapidde like oli talina nawaabeera ate muzadde biki kati bwe tumala okwawukana wetwali ku ssimu n'oyo ara yaŋŋamba ojjukiranga bwe nagamba nti topapira kuzaala biki
Nangamba gomayo lwaki nabeeranga nkigamba. Nemugamba simanyi. Nangamba olaba tewasomera bbaluwa mu bbaasa. Nagamba nze naye njagala obeerewo osanga mu kubeerawo oyo omusajja wanditegedde. Naye ne mugamba nanditegedde ntya kuba abantu abaali babimanyi baali tebasobola kuŋŋamba. Era tumala kwawukana kwe kuŋŋamba. Jjukira kati okusinziira nze waffe gye nali mbeera n'ono gayi gye yali abeera n'ensasozi baaba ng'obuukawo ebyalo. Gye nali mbeera ku Mityana Road yali ku Entebbe Road okiwulira. Kati nga tolina nangeri gy'ogenda okugamba omunoonyerezeeko nga tolina ogenda tandikirawo n'agenda nju ku nju nti ono omuvubuka mumumanyi nga tolina ngeri gy'oyinza munoonyerezaako. Nekira kyembagambye ye ng'omuntu yali taleka bujulizi kuba kano akawala ke nabagambye ke bayita kaamugamba lumu. Naye mwe ku bwenzi bwe muliko bakazi bammwe tebabakwata k'oyo gayi bakwata basiru. Buffe batukwata awe kamugambira nti bo balina kode mu ssimu ezo chats bazirookinga ne bazikweka. Okitegeera kwegamba ebintu byonna yabikolanga yali tukiliini. Ojjaga bye nabagambye ebyo byaba exhibit kuba ebyo byaba exhibit nabirabanga mu ssimu ye. Naye kuba natuuka nebuuza oyo omukazi yali talina ssimu nti yali amusindikira message ku WhatsApp yali tamukubira. Naye nze leetawo nekitegeera nti ndowooza bwe namugamba nga nzija ng'agamba oli tokuba ono agenda kujja obanga n'essimu oba oli awo eziteekanga mu blacklist eki nga tevuge. Emisasozi kyeddala abasajja si bannaffe. Omusajja asobola okutta ng'olaba. Naye oyo gayi olimwa kyokola maani yeekaza n'aŋŋamba gwe twayombamu katini wuuyo amangu agozze ku kyeyo biki neŋŋamba twayombamu katini ebyo ebintu ebyatuukawo ke kakatini kagamba ebintu byonna nswazizza okutta engoye zange ozizizza waffe newe nandisigaddewo. Kati bwe twali ntuuze okuddamu ng'ate era bandaba nziramu nkwata obugoye mbuzzaayo. Anange waliwo ebintu by'omu bikutuukako n'ogamba Mukama wansula mu kugezesebwa okunene. Njagala otangaazaamu wano abamu bayinza okugamba waliwo batugambidde olubuto lwaddamu okuluma n'ogenda ne bagamba olinamu akazimba mu lubuto oba ke kajjamu olubuto. Nedda. Kuba waliwo nabagambye bwe nafuniranga sporting n'endowooza oba ndiko kikyamu oba mu lubuto mulimu ekirimu. Nagenda amalwaliro ag'enjawulo nakola sikaani ez'enjawulo nga balaga olubuto lwange munda luli fayini temuli kizimba temuli anything. Olubuto lwali fayini. Wano wambagambye olubuto bwe lwasooka obulidingirako batere bampa eddagala batere bangamba mbere ku bed rest. Era eddwaliro nabo bankolako test si balabe lwaki olubuto luli mu kuvaamu like ne bankebera n'omusulo balabe oba sirinaamu infection kuba ne infection zeezo bagamba zitera okujjamu olubuto era naye sirina infection katewali kikyamu kyonna naye olubuto lwakola ki lwavaamu. Kati misasozi nga nzeze ku gaayo oyo waayi oyo lwaki ngamba nti amanyi ekyajjamu olubuto nange muli nakikkiriza kuba olubuto lwamala kuvaamu waayi n'akola ki waayi ne yeekyanga kitega misasozi era ayina we yaŋŋambira nti ye n'ensonga yali esinga okwagala omutwala ewaffe nti naye lubuto we yalaba luvuddemu n'agamba wano buli omu alina okukwatira agage oba maaso eyo tetwesobole. N'emisasozi omuwala bw'oba obadde omwagala nga n'omwana wali omwagala abantu bavangamu embuto bulijjo ate si muno wani mubeereddewo mu obwo obudde naye mu obwo obudde we yanejjirako kuba mpulira nti omukazi wavaamu olubuto ayambwa okuddamu ofuna olulala. Kati n'okwokungoobaganya nga tayagala tuddemu tubeere ffenna funa olulala. Ndowooza muni ng'afuuye akagala agamba ekyo kiwedde kigenze. Okitegeera Mr. Sozi. Ensonga endala nga nzeeyo ku nsonga y'ono omukazi oyo omukulu gwe mbagambye. Abeewabwe ba waayi baali babimanya ne bamugamba oyo omukazi mukulu aliko abaana toyinza mwagala toyinza tuswaza biki
omanyi ebigambo ebitabula ku kyalo Wai n'abyegaana era Wai kennyini we yali akonfesi nga yaŋŋamba omanyi ensonga lwaki nakulaganga nnyo mu bantu nakulaganga nnyo ewaffe lwansonga nali njagala kiri kiveewo ekyokugamba nti nze njagala omukazi omukulu imagine Mr. Sozi kugamba zinaliwo nga public photo kubuzaabuza abantu naye ng'ate ye yalina gwe yali akola kigwe yali ayagala okitegeera Mr. Sozi kati ne neebuuza n'oyo omukazi oli mukazi olina abaana 3 wafumbirwako kuba nawe oba ali myaka 33 olina mukulala na muwala ali mu 20s nze sigamba nti namuyingirira kubanga nze naye simanyi nti gyali paka byonna we byatabuka Mr. Sozi te olunaku lwe yankuba ssimu n'aŋŋamba nve ku bbaawe ne nnemezaamu nti oba namuvuma biki no nze yali ampalanira ki kuba bagamba mbu yali tayagala kwawula bwabuzi wabula ng'ayagala kutta oveewo okitegeera ndowooza yasigale ku musajja ate n'emikwano gya Wai bagamba nti omukazi oyo yalugaalugwa omusajja Wai ne waagezaako okwenda ne waagezaako okufuna abawala abalala afundikira azzeeyo oyo omukazi naye nga kye kiba kikutuusaawo oli mukazi mukulu ono gw'oliko omuvubuka muto because mbubawe omukazi yafaana amulekera ennyumba sisuubira nti ajja kuwasa Wai agenda atandika okubeeramu eyo ennyumba era baba bajja beerawo mu byangu okutu but lwaki oba otuukaawo Mr. Sozi Wai yalina akamanyiiro Wai we yali awo yeetonda yaŋŋamba mbu ekyo kye nakola sinza asoose abantu bakola n'ebyana ebisingako awo namubuuza bakola ebisingako awo otyo nagenda ng'ozanyira ku baana b'abendi olw'okuba si gwe asoose wotyo ye kugamba kino ekisingako awo kino nekikyondo kyali kinene awo nampa example kati olaba ex wange yalina muganda we simanyi omusajja abaali bategese okwanjula omusajja n'atajja biki naye bamala ne beesonyiwa ne baddawo namugamba sinze bali okiwulira teyakoma okulangamba bwino olubuto lwavaamu nga lukyali luto biki naye ate n'akomyawo oli omuwala gwe nabanyumiza yazaala omwana nga ali premature naye ate oli munno ye omwana we yali amaze n'omulabako n'afa obulumi tebwenkana like really obeera otya ng'ogamba ogumya omuntu ate ng'oli mu comparinga ne kuba exsibo ekyo Mr. Sozi abantu abatugumya nabo beddeko omuntu ayinza okugamba si gwe asoose ate gwe luto lwavaamu luto abamu aba amaze n'okulaba ku zadde like omunawe nga badde naye omwaka nga gumu omwana n'afa oba n'agenda mu ddwaliro n'akomawo nga lonsa yes obulumi buba tebujja kwenkana but ffenna tuba tufiiriddwa kati waliwo yaŋŋamba gwano weesimye kwalina kukyala ate n'omusajja mwebaze kuba yakugamba nga wabulayo olunaku lumu kati singa yakuleka n'ogenda ne bamala okukuba make-up biki n'otuulwa n'olinda n'atajja ekyo kyandibadde kitya olwo abakola okwanjula biki yes okukyala n'okwanjula tebifaanagana but era Mr. Sozi penyire eba yeemu okuswala oba oswadde sente ze muba mutaddemu biki abantu be muba mutegeezezza oba kitegeera Mr. Sozi era oba oswadde omuntu mugumye naye aleeta ototeekako kiri ng'oli mukulaga nti ekiki si kyannyo no bambi kati Mr. Sozi ensonga endala gye nkijjukidde abazadde baffe abalungi abaana mubakulize mu environment ejjudde laavu omwana ng'amanyi nti ne waatuuka eyo nebigaana oba bufumbo oba atuuse yakoze bizinesi n'egaana nga talina za renti ng'amanyi ajja kudda ewaka abeerekaawo yeeseetinge amala ayimuke buto naye Mr. Sozi buli mwana w'omulaga nti ewaka tayanirizibwa buli mwana buli w'omulaga nti oba alinga bbadde nimba naye si kirungi ninawe nabagambidde nti mukadde wange ali money minded nawe nabagambidde nti mukadde wange ayaniriza abantu b'ebbali n'abalaga nti abaaniriza ewaka mukwano omuyitirivu naye nga gwe omwana we kyatasobola Mr. Sozi mukadde ye muntu ayinza okuteerako message ng'akugamba ku bya ssente era omugamba maama sente nsindikira gwe sinabasindika kitegeeza tebannaba kumpa n'akulaga oba nti oziyina oganye buganyiza sindika n'akulaga oba nti ayagala obyeko nejjokola kinejje weewula
kati bw'omuddamu ekyo nti biki n'agamba mbadde manyi ku ssimu olinako ne weebuuza ku ssimu nga zaavuddewa wensindika ssente era mugamba zino zizo zino kola wooti ne wooti zino endala zinseevingire okitegeera kati ez'okusimu misaso ziba zaavuddewa nga naye kennyini amanyi toyina naye era ng'alina ofuba okukugamba kati nga nzeeyo ku nsonga eno yaba abantu be yaleeta ewaka oyo omukazi yali asaba naye ng'amuleeta omukazi ng'ajja ne batabani be 3 n'akawala kali awo kazzukuluko kato okuba kaakajoyininga secondary baana abalenzi bakulu bali mu 24, 26, 27 awo n'emisasozi bali awo tebakola buli kimu n'oluba lugoye mukadde wekiwulira nga babeera ewaka ng'oyinza okugamba be bannyinimu akera tula n'atumbula TV n'asalako TV yekusa ne mu buliri nga eddoboozi liri waggulu okitegeera naye baabeerangawo nga naye tebasobola nagamba nti kabagende ku kkubo bayambeko omukadde kuba n'oyo omukazi ennyini naye mulokole nno yagamba yaloota ekirooto mbu nga mukama amulaga batabani be tebalina genda ku kkubo mbuwabi naye nga bagamba batabani be emyaka gye balimu si mwana muto nti gw'oyinza oteese kuwa misasozi okitegeera ekintu ekyo nagenda okuva e Uganda nga kali mukadde kakyankalanye sawa zaayo omukadde gyali takola naye n'abo abantu kennyini tebayinza kuswala ne bagamba omukazi ono tumumenya katukole ki katunoonye emirimu tukole kuba obanga oyo munagamba naye alina obuvunaanyizibwa alina abaana be kuba waliwo baganda bange bakyasoma 3 naye babeerawo misasozi nga tebaswadde ekirudda nga nze kipadde ninga nze kuba misasozi newe mba ntuusa osindika ssente osindika ssente nga ndaba zigenda kumala buli omu like nga zijja mmala abantu abakola abali ewaka ofuwiki nze tebansasula buli mwezi wano okola n'omalako ng'emyezi 2 n'okwata ogwokusatu tebanabakuwa n'omala kubalimba abaana bange balwadde kuba nabalimba wano nina abaana juzi natuuka n'omubagamba munzize ku woofiisi okitegeera obeera mu ndigito yakubanja n'ogenda olaba ng'erudda bapadeninga ggwe kuba bo bantu bakulu misasozi bandibadde bayiye ekyokkola okuyamba omuntu si kibi bandibadde bayiye ekyokkola okitegeera n'ekira wali we nabagambidde we nava ewaka mukadde nga tayogera nange era we yankuba essimu yali ansaba ssente era we nazimuwa mukadde kwe kuddamu oyogera nange naye era mba mugamba nti siziina sirowooza nti yangizeemu okwogera nange kuba mutabani w'oyo omukazi bwe yafumisa omuwala olubuto mukadde n'abimanya ye yagumya oyo munene amugamba tofaayo bajja kubeerawo mukama ajja bagabirira nti ababeererawo mu ngeri yonna gy'otayinza kusuubira naye nze we nafuna olubuto mukadde yankolomera kyatayogala kyaliyo ekyokutanga bwe kijja otubula biki bijjagaana nzire but why misasozi ng'omwana omukolomera kuba ebikolimo by'omuzadde bikwata kitegeera lwaki omwana oba omukolomera okutuukawo misasozi naye nga ababalala osobola babeererawo mu mbeera zonna naye gwe ogwo wazaala munagamba oddeyo ku kyeyo n'ogaana kumbubala bibyo like nga ningalaga nti nze nina okubeera ku kyeyo nga nkola nga wensindika ssente nze misasozi nze siri awo nti neetegeerera nze neyongezako etaidiya yange mukadde agamba papa kati olina be wayogere naawe ne bakuwa amagezi ozaani ali kwagaliza osinga nnyina eyakuzaala bikyaddamu kukolima naye nze teri kintu mukadde kyali ambalidde ne kiyitamu sijja kulimba bifa ekyo kyo njagala nkubuulire teri kintu kyali ambalidde Mr. Sozi ne kiyitamu bifa bufi kuba nze kati ssaawa za leero nze ni mwana wakubiri waliyo ne mukulu wange kati yeffe ewaka abaliwo nga wonagamba abasapootinga naye era ne mukulu wange in fact yasemba okubeera ewaka yali 2017 yene yeetongula n'agenda natandika okukola byakola naye ne mukulu wange awo yaddangako ewaka nti obaze balabako ng'abo batabani b'oyo omukazi mukadde abakweka nga babeera eyo mu kisenge oba nabagamba mutambule mumwetoololemu ono omukazi yasigalawo n'amugamba nti ono mukwano gwange nkola naye lwaki yali abakweka because era akimanyi nti nooli era naye ajja mugamba bano abantu bonna abangi bubeera nabo wano ewaka baaki ng'era naye abalaba ki ng'alaba kibi
abamu oyinza ogamba kati gwe toyagala abantu waka si ekyo butagala abantu waka naye like abantu baba balina oswala kwa misasozi omuntu olina mufuukira burden kuba naye aba alina abaana balina obuvunaanyizibwa bwe nabo bantu bakulu baba basobola okukola but bali mu kubbaleni ngaffe ate nga naffe tuli mu kuyiiya bulamu like naffe tukolera future yanca naawe kati oyimuka buyimusi ate akantu kewandisavinze ate nga yegwe alina n'okukolera bali misasozi olaba kijja ekyo wamma kati bwe byamukadde impozi n'ekyo ekirooto kye yaloota mbu yalina okunfunira omusajja ekyo misasozi ojjabo mpaka ndowooza yo because nze ng'omuntu nze am not ready mukadde okunfunira omusajja sijja kukwekerera kuba yekyakulembeza omusajja alina kuba mulokole emisasozi abasajja abalokole be batakola ki be batakola bibi be batakola bibi obulungi buva ku mutima gwa muntu si ddiini omuntu asobola nga asaba nnyo asala nnyo naye nga kitegeera nga nedda kati byebyo by'abantu baabwe wakakuba oyo omukazi kennyini naye yafunanga emirimu n'agaana okugenda mbu yalinda mukama amubulira ekyokukola like really mpaka mukama ayamba beeyamba ofunye akalimu nga lwaki oba tokola mbu olinda mukama ayogereko naawe tukali nga mukazi akuliridde kuba kati oyo mutabani we mukulu waffe tabamuwa ku nnyumba kubeeramu na mukazi we era yali ajja kujjawo waka ne mukazi we babeerawo kuba omuwala yatuuka okuzaala bino byewandigambye kangendeko ewa nazaala wange yajjawo waka ate ng'abanaye mu misasozi bakuze batuuse mu stage ezizaala kati bonna be banaazaalanga nga baleetaawo maama ali awo batabani be ate n'abazzukulu emisasozi waba abantu abataswalako naye abantu abo ekyaddala tebaswalako naye nze mukadde ngenda nenjogera naye nemugamba naye maama abantu abo toyinza bagambako biki mukadde nakulaga nga ategedde naye mukwano tabitegeera kati mukadde nze namuleka nasigala mulaba bulabi nenga munnange yamalina abantu be emisasozi byebyo byamukadde mu kitundu kya story eno ekisembyeyo kirina engeri gyekikyusizaamuko olugero naye mu kusooka sisita nga bwe watandise wagambye nti oyagala ku nkomero ya byonna tukugumyeko nze njala kugamba kino nga ngenda kubyogedde ebisembayo bya famire bw'okaabanga kambabuuliro kino nabanyumizaako emboozi eyali mu Daily Monitor n'emboozi eno nduzanga ti ngakajogera mulundi genda kubeera nga gwa kutaano nabanyumizaako emboozi yali mu Daily Monitor some good years back omukyala yali anyumya ebyamutuukako bwe yagala omusajja we n'amulabirira nga baagala n'abakolagana bulungi naye ku kufa kw'omusajja bali magombe baziika n'awulira omulanga nina kyenjala okudrivingako omukyala yawulira omulanga ali ku mutaana atunulira bbawe bwamuteekayo awulira omulanga wala omulanga ogwo ogujjanga guli fresh nga wallahi ne bw'oba weepanga oteeka okuddirizaamuko oteekeyo ebirowoozo ani oyo akaaba mukimanyi nti tubeera ku lume nga oyinza okunyiiga nga olwalabika okukaaba okusinga ggwe musaaga n'ensi mwe tuli ani ono akaaba okutusinga anti mwabawaka mwemanyi naye maama gundi yazze singa gundi twamulabye mubamanyi ababadde close n'omugenzi ogwo omulanga ogujja oguli fresh gutyo gwani mwenna ne bw'oba okaaba nnyo nga walumiddwa omugenzi osooka n'osirikira omukyalo oli aba ali awo mu bantu amaziga gajja amulanga ojja gusembera agenda okulaba ng'omukyala asembera agamba dadi banange dadi ng'alina ebyana nga kumpi omusajja oli alinga bwe yalinga azaalamu ono ng'agaana eryo nga n'oli afuna olubuto amaziga g'omukyalo oyo we gaakoma ono abadde ku ntaana abange omufu yali azookedde amaziga galyoke gabule yagatta ng'amaziga ge ateeka okusooka okugasiba ku nkondo wabeerewo ekitegeerwa ekyo kyenjagala okutegeeza nabanyumizaako bwe twagenda okusuulirako munnaffe ku lumbe nga yafiiriddwa jjajjaawe
motoka y'omunene wano gwe saagala bbaga munenga mwena mumumanyi yajja neetomera jjajja wa kyali waffe n'afiirawo ne tugenda okumusuza tubeeraawo bannange okufa kuno bannange bannaffe kitalo nnyo ddala naye tubaako bye tugatta ne tuzuula oluvannyuma nti ennaku yaffe yonna gye tukuŋŋaanyiza tugitadde ku mufu omukyamu atali waffe ye teyali mufu naye omufu teyali waffe era bwe tukubira buladi nga tuliwo ngayingi we mugamba nga siwa ne tuzuula nti olumbe luli mu kitundu abafu bali babiri mu kitundu kyekimu twali ku mufu mukyamu ne bwe mba nali nkaaba nnyo awo emba nkoma ne tukuŋŋaanya ennaku yaffe tugitwale mu kifo ekituufu bw'ozuulanga nti ennaku yo amaanyi go amaziga go gali ku muntu mukyamu n'osigala ng'okyakaaba nteera okukubuuza oli musiru ekiyinza okukuluma kyekya miscarriage nate ne miscarriage waliwo ozuula nogamba ne kakati banne mukama onsaasire busaasire ebintu bikolebwe n'oyimba kali akayimba kaabali abaana ba Hilton High School kolanga bw'osiimye mukama kolanga bw'osiimye bw'obigattamu ku nkomero nga bw'obyeyogeredde awo y'omulenzi bamuzaalira omwana agamba kaba gafumbirwamu n'ojjamu omuntu n'ojja mwoyo kale abalala kubanga ng'oggyeko bali abaakuyisaamu eggaali abakwefuulirako abakabi abo gye bali mu famire buli famire baamu ne bakatwewungu ate olina otegeera nti abo abamu baba bayise kulwana ntalo bayinza oba nga tebamanyi mboozi zaabwe asobola n'okuddayo n'ayisaamu nagagwe nakulwanidde olutalo lwo nga tuli ku poliisi nerekeraawo okwesirwaza kati omwana w'abandi mwe muyinza obutabimanya such things happen n'abazadde abamu asobola okugaanira mutabani we mu kamera oba wano mu lujjudde bwaddeka n'amugamba nkooye obusirusiru bwo n'obadde azaala ekibi akiwongerera kino n'akiwongerera paka ddi oluzaalo olwansala emabega ne maaso olunaku lwe nasisinkana kitaawo ndwejjusa okuzaala omuswaswangula engaggu they do it kakati bwe tudda wano bambi bw'omala otegeera nti akalenzi wali osoobye n'otomera eddebe kati biro byonna byowulira waliwo yaŋŋamba mbwe anyumirwa nnyo kigambo ekyo bwe nkyogera okusooba n'otomera bwe ŋŋamba nti osoobye n'otomera eddebe kitegeeza obadde okukuta obadde weegendereza naye ogenze n'okolona ku ddebe ne lyoka likola noyizi buli omu n'ategeera nti waliwo asaatuuka waliwo atambula kati omulenzi ng'ono bwe nkubuuza nti wejjusa relationship eno okuggwaawo amazima amatuufu gali nti kuggwa olwaleero the answer is you don't regret pain yayinza obbeerawo obeera olowooza ku ssente zo olowooza ku budde bwo olowooza waliwo omuntu gw'ogiramu empale n'abasajja babikola ebintu bino alina gy'ayinza okugenda n'avaayo adda oli agera asozi tokyasa nnyo byama byaffe omusajja asobola osisinkana omuwala n'awulira ng'ayagala anaabise ejjiiki ate asooke yeesookingemuuko ngaga banene wankubadde ne yeevuma ne yeeyomba essaalire waliwo omuwala omusajja gw'oyinza okugiramu empale naye ng'amagezi go bwe gaba gakomyewo nga singa waliwo omukisa gwe tukwesa ogutwalisa ogwa anidu that anidu process. Have you ever tried to do some work then nokola anidu ogusooka anidu second time third time nogenda ng'okola anidu paka lw'onodda ku bintu ebyo bidde mu ro bidde waliwo byabadde nga tonabakola edits zino zonna oba changes zino omutawaana nti ku bantu kiyinza obutasoboka. Waliwo gw'olya ng'oyagala omusajja ono ngo olutambi luddeyo kati waliwo yakuweereza message n'omuddamu we yakuweereza friend request noja acceptinga ng'oyagala oddeyo otuukaawo kakati wali ubagambira nti accept onyige cancel gye bali kati bwebuna obulenzirenzi bw'oba osanze bino byonna bw'oba obiyiseemu tolaba nti Katonda yakusaasira kakati onyumya ku kintu ekyabeerawo ebbanga eryo likyabeerawo kati omwana waali badde omutunulya ng'oli mu kwegumya kugamune nakola ndi kasita omwana mulaba bannaffe mbabuulira ebimu tubikola nga weegumya noonoonye ensonga okubeera happy naye nga waliwo ensonga nnyingi ezikugaana okubeera happy kasita omwana waali
ng'ogumira ku mwana naye nga singa wabaddewo omukisa ogw'okutereeza ebintu nga n'ono omwana yalizeeyo n'ogamba nti omwana ono sandi muleese mu tsunami bw'ati. Kati omusajja ono yes miscarriage yakuluma n'ebyabawo si kiwali oyagala you didn't intend to. Njagala kukakasa it would have been worse if you made losses. Kisobola okutegereka but the losses are in your money and time. Then trust wakwata obwesige bwo n'obuteeka ku muntu omukyamu. Ebyo byali byadde bituluma. Bino ebirala bisigadde ebyokutwala ku poliisi bye mwabeera ku poliisi ebyokudisappointinga. Njagala kukakasa nti we rather handle or bear the situation of kuba nti omusajja yategeka emikolo yakutegesa emikolo n'atajja naye nekitakola makulu okubanga ogenda n'obeera mu ddya n'omusajja bw'ati. Njagala kugamba nti you got to shift your concentration. Olwo omufu ono omukyamu nabagamba nti bw'olinyanga baasi n'omanya nti baasi gy'olinnye enkyamu ng'ebadde egenda Masaka tobeeranga musiru asigala mu baasi eri ku Rongotaani to you ng'egenda Masaka n'ogenda paka Masaka ogenda kuba olugendo otambudde luwanvu nnyo. Bw'ofunanga omukisa okutegeera nti baasi eno egenda Masaka si gy'obadde olaga tokkirizanga kutuuka mu zinsangi zimaya zikatende zimpigi zibuwama lukaya eyo nalina obeera okulayo ki ogiviiramu wano wakaliga awaawo ng'ekyatagalira awo weeviira mu jjaamu w'ekibuga weegendera ku bbala ng'ogamba nti nze ngiviiramu awo. Kakati bw'oba okaaba bayinza okugamba nti ogenda tusasulayo $2,000 newakubadde embalala gye tubadde tulaga wabadde wa $3,000. Tokaabira $2,000 ng'akaabira ena baamunikali nti nenga ntaasiza obudde bwange. Kakati nkugamba okushiftinga concentration okubaako wetugijja ng'olina ensonga okwebaza olina ensonga okwetwalako ka photoshoot okwetwalako ofune bakuwe milkshake bw'okyonywa nze njogera bye mmanyi naayogera sima giribiz mpuya mwogera giribiz naayogera giribiz gwe simanyi kiba kyakunywa kiwoomerera kikaawa kikola kikuba oba kika kyakuba nempuya mwogera zigiribiz sima bondi 7 simanya amalula manya amalula family okusinga ne mmanyi munagwe mwenge nze mbuuliza mu bisigwa gwambidde musogole ne bujuisi bwa cafe javas bwe buti byo bombuuza wetwaleko ono wamusimattuka bannange wasimatuka okubanga wasa omusajja ate ng'ozadde kikyentegeeza wakola ekintu kimu ne bikyalamu emirundi ebiri wali ofunye boyfriend naye ng'ozadde ate ng'ozadde mukulu ow'okulabirira tolaba nti ekyo wakiwona kati kojjeeyo pain yo kyovola bw'otuuse ne ku kiri ekyokubiri ekya famire n'ogamba nti kawecce bakuleke wecce nabyo koobyogereko kiringa bw'okyetikudde n'okiteeka no swiri leka wano bw'obanga oyagala okuddamu okukikeberako jangu okisangenga wano ku kaalo kuno toddamu kugenda ng'okaalakaala n'eggugu ly'omulenzi bw'atyo oyo wamuwona kali okamanyi nti oyo teyalina kubawo ne bwe wagezaako era byalema teyalina kubawo eyo wali eyakutonderwa kati ono yali akoze ejjaamu akabanga ako konna ke mwali naye ng'akuleppusa nga muleppuka waliwo abaayitawo ne n'abaayitawo baba sibabo mulisingana ku stage entuufu n'abantu abatuufu toddamu waliwo nali ku mbaga abantu abampise nja kumala abantu bano omanyi ne bobeera service provider bogenda ku mukolo ng'abantu abakusasula sente bennyini tonamba kubalaba totereera mba ku mukolo ngamba nange kyali kintuuseeko ngenda kuyimbira wano nzuule nti nyimbi nagamba DJ mu zero nengamba ni gundi olirudda n'alyoka mpubirawo nenga katugende mu maaso nga nkakasizza nti ndi ku mbaga ntuufu kakati gwe tewali ku mbaga ntuufu wali ku nkyamu kakati ato gamba nti nejjusa embaga enkyamu gye naliko naziikirako abantu abatali batuufu nekwo okuziika waziika tubeere ku ekyo tobeera ku ekyo paka omulenzi oyo singa ogamba nti kati tumukuleetere tumukuwe osobola okukikkiriza era ogamba tetukwagaliza ogamba nti ebbanga lyenkufolowinze nzudde nga tolina kalungi konjagaliza kubanga oleeta ekinene kyawanga okukikomyawo mu bulamu bwange now why are you crying
oli ogenda kuzaalira omuntu omukyamu, oli ogenda kufumbirwa omuntu omukyamu. Kati wamuwona. Nze kinjagala kikuyingire mu bwongo nti eno wawonayo. Kino kyekyalo kuwali osenze nga tojja kisobola wakiwona. Ebyakola loosi, obusente bwo, obudde bwo biri bearable. Ezo ze school fees ze twasasula ne batatuwa certificate kulaga nti tumaze okusoma. Tetwayambala ku gawuni ne report tetulina. Weekolere report eyiyo obe ne baya NASA naye ejja kukola amakulu. Eyo nga tuvaayo. Ebya family munyige bazadde bammwe. Munyige bazadde bammwe. Omuntu akutawanye nga tonna muyiga bw'omala okumutegeera waliwo abantu b'oyiga n'omanya nti kakati ako kasimbudde okwogera amagezi wano nina kusirika. Nina muviira, nina butamuddamu. Nina omukyala gwe twasisinkana mu nsonga ezimu. N'agamba mbabuulire, muwala wange mumanyi. Era mu nsonyiwe muwala wange wa Kabanzi wa Mbazuulu. Muwala wange omulaba bw'abyogera nga ndi mu maaso ge wano. Nga tatidde nti mwe muli. Guluza yeeyisa atya ng'ali waka. Musaasire nze kamuzaala. Naye muwala wange mumanyi. Kyova olaba gwe nnyaba olumu nsirika n'olowooza nti sitegeera. Nga mmanyi nti eryo eppeesa lye nnina okunyiga. Ondabe ng'omusiru, ng'obwo obusiru bwe bugenda okumpanguza. Lwaki bwe nkusirikira obuneemiwabo? Nsobola okwogera naawe ne nkuwangula. Yategeera ekintu kye. N'amanya nti ono wange sigenda musuulira balala. Kati mutegeere famire zammwe. Okole ky'osobola okukola, ky'otasobola tojja kufa. Nina gwenda eppoka naye ennaku zino. Twalina ssente zaffe za kukola bintu birala. Kaakati ssente zonna azikutte azitadde ku nnyumba, azimbira maama ennyumba. Muwulire ebigambo bya maama byayogera ku kyalo. Omwana yanzimbira akayumba katono bulala. Bannange abyogera ye maama. Abigamba mwana we amwogerako ku kyalo. Bw'omala okubyogera ebyo golooza bano babigambye mbalamu amagezi. Wulira statement ya maama agamba bantu nti omwana yanzimbidde akayumba katono bulala kano. Naye nga gwagamba okumuzimbira akayumba katono olooza mu bulamu bwe yalimu. Teyalimu. Si ye maama atobye n'omwana. Waliwo abaana be mulaba n'agamba nja kukola kyonna ekisoboka maama wange omujja mu muzigo. Abo nabo mbasisinkanye. Waliwo omuwala yagula poloti ku Ddembiro, siri kwerabira. Poloti eyo eri bujjuko ku lw'Emityana. Nalambula poloti kumpi buli lwenkwata ku luguudo lw'Emityana kasita mukisango funa nga ne Madamu Ddembiro. Ntera omugamba tuyita awantu awo. Poloti eri yali tewera bulungi 5 ku 10 yali mpanvu. Maama wo mujjukira yali nansa nango oyagala mujja muzigo muwala gwe Mukama akuwa omukisa. Kubanga n'ennyumba wagitereeza n'okolawo ennyumba self contained ka space katono nene mukatetenkanya ne kavaamu ekyamaanyi ng'olwana okujja maama muzigo. Lwaki? Maama mu bulamu bwe yakola ebitakoleka. Byokkiriza nti wansi w'enjuba tebikoleka muntu. Ne maama yakola buli kimu ku lw'obulamu bwo ng'olaba kigwana. Kyova olaba nnambulawo nnyo. Emirundi egimu nkugamba ate emirala sikugamba. Ne buli lwe ntuukawo ngamba Mukama akuwa omukisa. Waliwo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi muli mu kufiirira abazadde abaawukana ekitono n'oli. Kyenva gamba kola by'osobola. Omuwala akaaba amaziga. Agamba nti naye maama. Wallahi omuwala yalina $7,000,000. Zonna ate ng'aziterekedde ebbanga. Zonna yazitadde ku nnyumba ya maama. Ekigambo ky'okwebaza ekyavudde ewa maama, akayumba yamuzimbidde katono. Mbuuza nti gwe alina yekka. Ate ono ye muto alina abalala. Bo bakolawo ki? Ndowooza ono ye Yesu we. Naye Yesu wamulabawo. Buli kaseera amuzza Gologoosa gye yamufiiririre. You people. Essanyu eritandikirwako liri mu ggwe. Abalinda external happiness. Tewaliwo supermarket etunda ssanyu. Essanyu eryenkomeredde erya Namadala. It starts with you. The peace you create yourself. If I come in your life, I will do a top up. Kyovula bamumenya abasajja mumenya abakazi. Bakuyisa bubi ewammwe nolowooza nti nze ngendo bbi kumalira. Nze nnakuzaala ewammwe ndyoke nkutuntuza obuto bwonna.
wawasa omuwala oyagala abeere nnyoko oyagala abeere kitaawo ogenda kusangawo omuntu nga yenna full package to that level nga tolina na input yonna gwoli beneficiary from the word go. It will not happen. So please muli eyo ngolowooza nti essanyu ligenda kuva mu nnyoko agenda kikumalako nga nettono lyobadde olinawo nga lyanona. Kuba ku nkomero omuwala agamba nti maama ajja mu inbox nga akusaba mesi sente ye conversation ye sente nga bwabikugambye nti mbadde manyi oyinako ku ssimu ng'ali ng'ongamba nti zibeera ku ssimu yange tezibeera ku yiyo. Bawala balenzi ate temututama baako wookoma ne famire yo bane budget bane 226 tube ne budget bwoba okola sente manya nti zino famire yange efuna kino bwe giba 10 ate banne ebyatuuse ku nze 226 tugenda kukyusaamu ku bintu ebimu n'okubira omuntu wiiki namba nevaawo n'omwezi ne gugwako naye nga bw'ogenda okukebera mulogo ng'omuntu oyo takusi yakkubira gw'obeera omukubira maama kiki nnyo jjojo baamukukwasa gwa muvunaanyizibwako ebintu bijja tetujja kuba nti mpisa mbi tugezaako okwadiyasitinga tukole empisa ennungi ezigasa ffe n'abalala naye oli awo ofiira ku bantu ofiira ku maama omutegeera n'omanya nti kati ngenda kukoma wano n'osobola okusurvivinga bw'oba tofloatinga tojja kugasa balala. People will benefit from you when you're floating, but if you're not sensitive enough abantu bano bagenda kuleetera okubbira. Bw'omala okubbira bagenda kunoonya abalala be beetaagako obuyambi gwe nga bakulese. Kati olw'okuba osobola okubaako ky'obulaba omuti bagunyeenya non-stop all the time bagunyeenya naye omuti ogwo gugenda kufunako deep breathing space. So you need that breathing space ng'ojja creatingira yourself, not your mother, not your boyfriend, not your husband. It starts with you, with me. Awala njagala kusiibula naye mu byoba toddamu okukola kwe kubeera n'amaziga ag'omulenzi oyo obudde bwo bwayitawo byaggwa. Family yo teekawo boundaries. Byonna bijja kukola amakulu ng'oyiza okumanya nti gwe kennyini wevunaanyizibwako. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebazaamwe bali kutuwagira. Mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kubuuza. Kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo kubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko naye weebaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba negwo gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena nammwe mwenna bateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi. Tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndeese offer ennungi ennyo ddala. Eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja. Nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula mbuza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka. Tebijiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijja bagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku miliyoni 45. Walula bategera Mutya Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku Masheda ku miliyoni okutandika ddala ku 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. So far tuyina ettaka mu eka. Tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo
ekayitaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala puloti enneneko abasinga bagala puloti enneneko so muntu ono tutandikidde ddala ku 5 nga bibanja then netwambuka ku 5 ku 10 byapa banange tukkiriza ne kibanja mpola ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka abasingira ddala badde bamanyi ofisi zaffe wetwadda si wala nnyo newetubadde ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kaggwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kyengenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina so bakilanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday ennaku zino twali twakyusamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga so abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzongero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti